wamma ekyevvivi okyogerako ki apasinze kati pase gende wazamba zamba vvivi abakyala nabo basimba evvivi ennaku zino evvivi kola nawe waliwo comfortability oluusi ebeerawo nga wooli weetaaga kunywerezaawo osigalaawo kati gwe bw'ovaawo n'odda mu timing waliwo akaseera k'otuuka nga yokulinhaayi nga mu mbeera eno tosobola kukola kuseguka onalimba bulungi nnyo onaasabula bulungi nnyo onayogera bulungi bakusimba kati nga akaseera k'ofunyiza twagala omusajja basimba kugere mu kitanda wano awo obukongolo kimu kyekyo kyobadde onnyonnyola evvivi lyonna lyonna lye bakusimba bali kusimbira mu mbeera yakuba nti waayagala wooba obeera era no kyabadde agamba nti ebiseera ebisinga kati nga bana bakwata obukwasa abakyala ng'oba oganya oza nayisaagala biki n'alyoka likusimba nakuteeka mu position w'oyagala tosala kuzzaako kigambo cacacaca era talifuna nk'evvivi eyo waki Diana tugambe twogera byabannaffe thank you wamatanjudde mwana bamusimba evvivi yali simattuka kyebamukola ndowooza obitegedde wamma kati abaagala evvivi libasimba obanga mwagala olisimba omwami agala okusimba nakakongo janku fresh resort ebitanda bigumu asinga basobola tulaga oluggi olwo waliwo omuti gwe bakolamu oluggi bakozesa omuti wabula kati ogwo omuti times tu kyekitanda ne bw'okikola otya tekiva mu position ate si bye bino mbubikaaba biddeko sayidi gye mudda gye kidda ekitanda kiba wamu kati manyi bo ge gakutaasa olaba x kuliko basatu naye ekitanda tekitambula tereza ensonga eyo bakameramani abatudde ku zikamera baliko basatu naye tekitambula ate nga bangi bajjo ate nga bambi balya bulungi nekirala nti bayonjo kyendabyawo mu kino ekifo kiyonjo nnyo nnyo amasuuka babawanga meeru naye ne woba oyagala kale endala okusinza ku buyonjo bo bagikuwa kuba bakuwa option toilets nazo nzungu bakola ati nga mulungi nnyo by the way eno tuli mu room eno gyolaba tuli mu room naye nga zi bw'osobola n'osambiramu akapiira yes tekuli kipiira batugambye tekuli kipiira naye banekitabo kikaaba ya rabbi tekuli kipiira bategeeza ekipiira nkitegedde so obadde wakujjukiza ekifo kinene nnyo kati mwe abafunye abaana for the first time wano mwegoba bulungi emisinde nammwe abawangadde mukwano mwagala okyusako ku bifo mujje wano eno balina restaurant ennungi kuliko swimming pools eno gye tuli waliyo privacy nnungi ddala ddala mulina ne swimming pool eri private ate mulina etandikibwako ey'olukale abaagala okujja ne musasula sente ne muwuga tulina sayidi ey'abaana waliwo ebyesuubo kwegamba ekifo kisufu ono bamwekwasa kyamu abaagala oteekerawo emikolo olina birthday olina wedding olina ki kyonna oyaga just kubeerawo namwagalwawo kawungeezi abantu abeera ku Ntebe road ova Ntebe tuyagala jjamu akwate ng'oyingira ekibuga jangu wano campfire olina omwana wo omuwala oyagala mubuulirira ensiko wano weeri mbabuulira nsiko kibira osobola mutuuza mu kati nomugaba mwana wange twakolanga bwe tuti saba beetaaze ennamba zaabwe weziri awo wansi abantu ensiko okolanga Diana bwe yagenda bintu bwe biti osobola oyisiza ekintu ekyo enjo siri kusanyuka so omuntu yenna ayagala okumanya forest resort eriwa ojja ku Ntebe road bw'oba overside z'Entebe waliwo awo ewali fire brigade ojja ekisimba okiraba then right opposite katini nnyo ekipande weekiri gaggadde obeerezaamu katini nnyo era ojja kubanga otuukawo butereevu wagazi nnyo nnyo ddala ate n'ekyokubiri security weeri nnungi nnyo nnyo ddala tewabeerawo nsasagge so omuntu ayagala okukola obuvuyo I think ojja noonyaako ekifo ekirala naye ng'ekifo kya mulembe nnyo ddala essimu zaabwe weeziri engeri gye tuli nti tuyolekedde festive season babuukinge mangu saagala obeere ng'obanyiigira ekyokubiri bw'obanga oyagala omuntu anakukolera ku mikolo obutereevu obulungi ennyo akuba ekifaananyi okwate ku bronch eno ogiwulire nga yeeyo X events ayina ekifaananyi kye bayita 3D mu East Africa ne Africa ya Kiina yekka nkubye ennyo X n'eriiso likwatako n'ebitundu ebira byonna obikwatako so enamba ze
enamba zewamma weziri awo osobola nga omukubirako mu booking in time sibye bino wogenda omukubira leero ng'omukolo gwanca yeteekateeka olw'ensonga nti atambula ne ttiimu nnyingi abantu bakola nabo bonna balungi nnyo ddala ate babeera smart so bakola nabo be balungi oba n'oli naye mulungi ate oli mulungi nnyo mulungi nnyo ddala bawa nnunu omuwards amiina mukama mulungi bannange Kushona atuambazeeko ku mikolo egy'enjawulo oyina kwanjula oyina mbaga emikolo gyonna nemit ne bw'oba oyaga kwewamu abaana abawala abanoonya material ez'engoye ez'enjawulo ojja sobola kwetungisiza lugoye lwo oyina ekitengi kyoyagala ottunga Kushona ayina edduuka ddamba liri mu materials osobola okgenda nakupimako nakutungira olugoye olulungi ng'ogenda beera nalo wekka so mulungi ali oba weetaze kushona enamba ze weziri wansi ku lutimbe lwaffe then natural so musanga ku Zai Plaza then ne ku Namyembe bw'oba okkirira mu paaka empya awo nga tonabatuuka ka poliisi ekizimbe ojja kuba okiraba ekizimbe gaggadde ne display of course eya gowns nayo ojja kuba ng'ogiraba butereevu ayagala ka makeup oya kukolako omwana omwala abakwise kadeeti omukyala jasiba mwina gye mulaga n'omwami oba kufiirwa oba ki banemulekera ogenda ku mikolo nga mulabika bubi omwana Rose Faces ajja kubanga kolako ojja musanga ku UK Mall ne gwa tasobodde kujjayo nga ne UK Mall tomanyi na jeri ojja kubanga butereevu omukubira ku simu Diana yogera ku abaana abawala be bayita ku mikolo birthday yetuuse nalemwa yadde okwekolako yadde okuba akasige apparently sisuubira nti waliyo abantu abakyayagala ekyo ng'ojje kuba nabawuza tunnacho but even tunnacho bamuwawulako era ogenda nakusanirira bulungi akasige nakasaka oil nga tekasobola kuva mu kifo nosigala ng'oli natural as you want so gende wa Rose Faces she knows everything ekyokola ajja kubanga akolako bulungi enamba y'essimu eri 070639 mukubire bambi she's very good ajja kubanga akwaka reception akalungi iye tubawadde buli kimu tubawadde ew'okusula tubawadde ebifo ebyenjawulo kati tuli ku Forest Resort tubawadde owa kamera tubawadde owa makeup baga tubawe ekyekira agenda obbambaza waali kushona ate si babbeeyi kati babulayo kimu kutereeza nsonga za mukwano na kutereeza bitundu ebyo ebirimu obuswandi ojja bbawo ekitanda ekirungi bajje wano omwana aveewo ng'agamba nti omusajja talina kyakoze ng'ate agamba ono talina kyankoledde nono muliku ekyo nti no talina kyankoledde ebiseera bingi osanga munno oba olengera omuntu nolaba ng'afuluma ekifo nga kino ng'awenyera ogamba ono yabadde mu lutalo n'owetegereza olaba mbi ng'okutambula akukaka anti kati kitegeeza nti munne ebiseera ebisinga enjo njagala osigale wenkulabira ndi awo buliriza kirungi otula ku office ya mukulu anaakuyita tajja kumpita kubanga omukulu era naye yava muzina ensonga zetwogera fumite embozi ate ye naafuuka saalo tegeeza naye yayitawo Muzaffar temuteeka mu bintu byammwe mubiri oyali alina okukoma yayitawo n'aleeta n'ababiri mpo kyombi kaakati ekiba kimuwonyeza kitegeeza mu kutandika ensonga eno nga ddala newatandise ti kifo ki ky'olina okutandika nakyo kati oli kyalina okusembyayo ate kyeyasoosezza buli wookakibwa ofuna buvune oba ebiseera ebimu Diana nga bwe yakyogeddeko twagende mukumulamu nga tukyali mu okusimba evviivi olumu naffe I think twekkiriranyamu nti mbutuufu omuntu kyakkola waliwo kye bamanyi okukola kino bannange
tuli bantu bakulu ate nete tubitegedde okay bend over tojja tukuzanya ate tuli bantu bakulu tuli bato twogera nakuteeka ku ndaba nno olina obo twalinga abato twalinga ku ssomero nga oli agamba ng'omusomesa agamba kwata ku bugere kati twogera ku ekyo gye bakubako emiggo bakijjukira ng'oli agamba omusomesa agamba togalamira kwata ku bugere naye oli n'abeera ng'akutte ku bugere naye ng'ayina pain awulira pain in the process gw'ogumiddewo olinga kitereke oli yeta kiki mukwano gwo byamuluma I think kiri bw'oba owulira pain ono gw'oli naye mumanyise tuve mbino ebyoko tubadde nnyo mu mbeera ey'abaana abawala okuba nti bakuze balowooza bakuziddwa mu ngeri etendekebwa basenga nti toteekeddwa kwogera tebamuddamu tebamugamba kino omusajja bw'asaba muwe biki ebintu bwe bityo kati atuuka kaseera ng'ali mu position y'okuba nti tasobola kweyogerako atuuse mu mbeera bw'etyo ayagala kukola bisanyusa musajja enfunda eziwerako tukoze nnyo ebisanyusizza abasajja mu mukwano era ne bw'oba weetegekera musajja ne bw'oba weetukuzaawo weetukuzza musajja ne bw'oba onaabako zatwalamu ensonga z'ekikyala byonna tutegekera abasajja byonna abaana bawala bye bakoze packaging yonna yeetegekera muki musajja kati atuukayo eyo n'agamba okwetegeka kwonna kwe neetegekera ate kati mugambe nti nemereddwa numwa kali n'abeera mu bugubi obwo obw'obutayogera n'abeera mu kunyigirizibwa ateereddwa mu position gy'atasobola ate omusajja tagenda amanya ntakola ki tagisobola kubanga naawe tovuddeemu mwasi kulaga nti togisobola but if you're uncomfortable you find ways ne bw'oba toyogedde eziraga nti awo wooli sisobolawo vaawo gwe batasibiddewo namiguwa noonya engeri eyeekyusa oyinza okwekyusa naye nga ye ne bakuzaawo nange ng'alemeddewo n'empi obitegedde nanti kati ebyo nti ebyo of course ebintu ebimu nze nja kiremerako if you're not comfortable sooka gwe before oli lwaki oyagala oli okusanyusa oli nga gweoyita mu pain I understand bakyala bangi nnyo ababeera mu eyo position n'awulira obulumi because abamu cervix eri kumpi nti oli apopinga ku cervix so bw'oba owulira pain lwaki osigalawo nga real owulira pain bw'oba olemeddwa ng'otaddewo signs zonna eziraga nti like I feel pain n'alemerawo they have a very sensitive part wakiri mu nsamba emipiira gikoone I feel like mweyo embeera it is not good to hurt buli omu nanti kati onnumya ate nkulaze nti onnumya olemeddewo anti labayo omuntu ono oluusi ye alowooza kuba abakazi tukola bingi mu kwekyusa munasobola olowooza nti oli mu kukola bumodi oba ontegeera tolaze kituufu nti okola ki olumwa bw'oba tomula bw'oba tomulaze nti olumwa ebiseera ebisinga ogenda mulotera okulowooza nti gwe weekyusa mbeera yakunyumirwa anti osobola okwekyusa n'akuzaawo anti ddala anoonya bwe tuddayo ku mulamwa kuba ino gye tugenza ate walala watudrivinze walala nti essaawa eno waliwo ebintu ebipreparinga abantu baneeno n'obutakusumbuwa ebyo byonna biki ebitupreparinga n'omuntu okkulwako n'akola ebyo byonna because abasajja challenge tulina kati ngaffe abakyala omusajja agamba nti talina kitundu kikola ku ye ng'oggyeko ekyawano wakati wokka namba esinga agatomalira budde ogenda kudde eno mu bulago ku musajja odde eno mu matu odwangalire ku nywanto obeere mu kiwatu weesibaawo ofuuse omusipi eno odde mu ntegetege odde mu bugere nga ye ayagala kimu ng'ekyamuleese bw'ayagala kati embeera yeeva mu buteetegeera oluusi kubanga nzikiriza nti singa omusajja ono ddala mubadde mweyagala nga naye ayagala omuwa obudde osobola omuwa obudde n'atakusumbuwa nnyo mu nsonga ziri endala kuba lwaki alwawo nnyawo walwawo akakodyo kamunga mukyuseemu omuwebi kwe kwetegeera olaba Diana twayogedde ku bifo n'ebyabasajja twalemeddwa okumanyako ebimu tetunnalemererwa okay kati kansooke mbuuze x kiki bitundu ki ebimu ebyabasajja ebiri sensitive tuyambeko abatulaba kasukaali kale bamikwano gyo bifo ki nsigo zino ekikyo okay mikwano gyo ekyamikwano gyo kyemaiti kyamula omusajja abamu mimwa
bamukisi abamu eneteekateeka eno abasajja bajula omukyala nga ali butaawo yeetalatalamu abo naye tebalina bo bitundu nti gwekyomukwatako ate amatu tebabiriiko balimba olaba kyekimu kyekiri wali kyetwayogeddeko nti most of them oba obabuuziza kye bajja okugamba naye lwaki ekirala abasajja ki kye bakima mu mukwano kubanga ne gwagamba oyo amwentayisinga nga yeetaze si buli omuntu aneetala anaanyumirwa okitegeera ng'onyiiza munyiize okitegeera ye nga yagamba lwaki tekyambala ye okiwulira yagamba bo baagala kimu wali ye nga gaye lwaki tekyambala just kuyisaako kwegamba wano bwendaba wano kino ekifo omuntu kasita oyisaako bwoti bitera okuleeta embeera fantasi zaabwe oziwulira fantasi z'abasajja omanyi kati abantu challenge tulina engeri bano gye batali mu kamera andibadde bakiwulira nyo n'eddoboozi ntoza baziwulidde mubitegedde genda kakati ngenda bagamba nti nze kyemmanyiiko ekitonotono okusinza ne ku bavubuka be tulina waneeno abasajja ate naddala oba kwegamba abakuzeemuko mu myaka kuba bwakula ng'awangalidde mu kyabutamanya nti bakwata mu bifo ebirala n'afunamuko embeera onookimuyigiriza ku myaka 6 nti bw'aba kyawangadde nakyo kyamanyi ekiranga bwakugambye nti eri abantu abamu ebiseera ebisinga nga akukimyeko ki akwagalako ki gwe gwayagadde nti ate munaye bajja kusesa ng'omuntu gwafunidde mu loogi ebbali agenda kukkiriza amukola byonna byayagala byonna ebyobusizi naye wajja ewaka ate wanebwomukwata wanena tayagala mumayirako budde nze kyenzikiriza kuva abakyala ebiseera ebisinga omuntu buli wakumayirako obudde mu bitundu ebira nga toyagala oba tomwagala mukkiriza kituufu oba tomwagala enakunyiiza ebimwakunyiiza buli wamwakunyiiza oba tomwagala kati nebuuza omusajja ono ddala bw'aba tanzikiriza kumukwatako ku bitundu birala mulimu abamu nga feelings tebazirina yes naye gwe nga tolina bwalala wakuleeta mbeera mulimu abawala abamu nga baaguba kati tugambe n'omusajja nga buli kifo kirwanya entalo nga newe omukwatako ku bunipoozi obwo olaba abuuka n'okwata wano ng'olaba abuuka abamu baba baaguba just nga baaguba bugubi nze nzikiriza nti baba n'abantu abo ababaleetera embeera eyo naye singa abagudde ku muntu omutuufu yandimuleetera embeera eyinza omutuusa kuba wayagala nga newomukwata mu bigere yawulira anyumirwa kati gwewotunyumirizayo mukwano gwo wa sawuna teyali mukwano gwange namulaba bulabi noyo ye teyali mukwano gwange nti wakagere n'ekirala oba tuzuule abantu bano ebifo tuzuule abantu baffe kubanga kati ebyo twogeddeko bye bimu ku ebyo ebiringa ebirijjeno naye si buli omu tebimukolera waliwo omulala ng'ekifo ky'otasuubira mu bulamu bwe nti kiyinza omukolera ng'evviivi munnaye lyeririko ennyonyogeze togenda nakirowoozaako naye nga lyeririko kati omuntu ono genda nga bw'olaba ng'otadde egundi mu kutu takifunyemu kantu nkyusaako awalala olulala lwako ku mimoola be bw'olaba nga tewaliiwo buswandi vaayo genda bw'olaba nga tewaliiwo kyenyeenya genda awalala genda ng'ozuula n'ekirala nti bw'onoomubuuza ayinza obutayogera kiri kye wagambye n'ekirala olaba Dianah mu kuvumbula kuno nga bwe tuli mu kwebuuza mu kuvumbula kuno tuleme kulwawo nnyo nti bw'oba ogudde ku nsingo togifiirako si yajjajjaawo tewagulawo kibanja bw'oba ogudde ku bbeere toliruma abasajja bagenze maaso n'okugamba abakazi nti bagwa amabeere naye nammwe kweganga mukoze kyamaanyi nedda ate kirowooza oba n'abakazi bagatambuza nnyo kubanga oyinza nobba no by the way olina omuntu omu nga lyafiira n'alikwata nga bweriti n'alikwata n'alisika ng'akabuzi no sisobola kubanga nalaba ebintu biwulira ngamba mukwano gwange but bino ebintu gyebiri nga balikwata batya oli n'akwate ng'alinga ennyana manyi ng'ente bweyoka neekona namubweti neesoka neddwayo nenyenyamu omutwe sikulimba ayise abasajja beekolakola obusolosolo so buli kintu ng'okikola tokirwako ate tuyiga okusoma face waliwo ekintu kyokola ng'olaba face oli gy'alaga of course bale tusobola omanya face eri mu bulumi face tebajja ziraba tebalina time no it's not because of the time ali wansi wa bakuli
ali wansi wa bakuli kakati face agikimedde agirabe tubadde tukyali ku bbera ngeri wansi wa bakuli natuukayo byebitundu byetwogerako oyanguye nnyo tuukayo byebitundu Keza because face bazisomedde nti n'essaawa eno Yesu oluusi abaagira naye kuba kalinze kankubireyo face zino oziraba zennyininyini bw'okuba eriiso n'olaba nti naye ali mu face yagitunamu osigale ng'olikanudde bw'oti era alabe era osigale olimba nedda omanyi endulu ya pain okay face ya pain eyawukana n'ey'obuwoomi zonna muzikola face Diana zonna face muzikola erumya era ogiraba face zonna muzikola naye nga anamu abali ku manyi okubyemu akafaananyi manyi okubyemu face zonna muzikola mukuba bufaananyi kati face zonna abakazi muzikola eziringa ezikaaba nti omuntu alinga kwegamba ali mu bulumi enyenyenyenyenye walinga wakubye ekiboko ne bamufiirako zonna muzikola mu kaseera ako abantu bano babuzaabuzibwa wamma abasajja tusome okay yes bw'oba olemeddwa ekyo naddala bw'obanga otegedde nti hygiene y'omuntu gy'ogendako newankubadde nti byebyo ebifo ebimuleeta obuswandi naye ng'omanyi obuyonjo bwe si bulungi okumulekayo obukyafu oba ebintu ebikyafu at least atakikoze osinga bw'otegeera nti ewa bakuli si wayonjo wabulamu tolekaayo kisero ky'amalusu ate baŋŋamba nti n'abantu abatalina national water mbu bamanyi okugasonda amalusu naye nga waliwo atalina national water just abasiimi ba nayikondo yaba tebamanyi yali sima amazzi yali tamanyi gasima asima nayikondo yali kugisima nsuubira nti ababiraba babitegedde mujja tugumiikiriza you know this is a very funny topic but at the same time sensitive nti ebigambo tugezaako nnoonya ebigambo ebiwumbawumba okusabika naddala ebiyita ku mpewo you know kuba oba oli awo ate kati ffe abali eri emabega ku zikamera ate bo ebigambo bagamba bikubawo bateekako n'ebikolwa nno era singa naffe kamera ziri eno nga zitunula mu bali singa firimu enyumye naye okweyongerayo mu maaso kyetubali twogerako nti namba esinga ey'abantu kwongera kutereeza butereeza tugenda kubasabira kwongera kutereeza mu kuzuula muneno nga bw'oyogeddeko nti twongere okuzuula bannaffe bw'orealizinga nti nno omukazi si muyonjo how do you have that dialogue kuba tewali kintu kyasinze bubi nga kumanya munno nti mukyafu nga tosobola mugamba you know ebintu ebyo bizibu okwogerako nze mabegako era aliwo omuntu yadda ngamba nkoze nti okugamba omuntu ono ensonga eno kubanga awunya naye nga oli takiwulira nti awunya ate nga n'ebitundu ebimuwunyako bibi kati muli yeebuuza nkimwanjulire nti ane mugamba oba omutuuze omugambe bati ate ffe abakazi ne bw'aba musajja omuntu yena yina ng'akuze n'akugamba olina ekiswa ekikuvaamu nga munnu yakwebakako najja naga olina ekiswa ekikuvaamu owulira nga tokyawera tokyategerekeka tokyabitegeera n'oyagala obulamu buggwe naye nga leeta ekikyasoboka so mbasaba busabi twongere kutereeza butereeza naffe tuweefeeko ekirala n'amabeere gennyini ge twagala okuba bannaffe okugafiirako abakyala tebagayonja wansi obuleega gwe noyambala akaleega ke kamukaka wakomadde okukooza akako wakomadde okukakyusa ne kajjamu ebituli ne kavaamu katulina kanakantu ne kaguba wano mu nkwawa ebyo omuntu n'anyuma bulungi ate oyagala nnyo kakusumulula oyagala kali akaleega akamutuuka obulungi n'ayambala akaleega ako natakajjamu kati omuntu ono akusumulula eva akaleega aba akalabanga neeno ku buntu buno kacaafu jukira kubeerako obupapula obwa sayizi babulaba mukwano omuntu omuyonja akyetegereza kibeera nga musajja ng'oyagadde kulaba bukyafu teweetaaga kulingiza nnyo abayigiriza osumulula obuleego ekyo waliwo tewali na ssomero ne sipiidi gye bakozesa kati waliwo basibira wano waliwo basibira wano waliwo basibira mu sayidi atambuzamu engalo bbiri n'awulira ewali mujebale abayigiriza okusumulula obuntu sipiidi babeeranga nayo osumulula obuleega naye n'ekirala naye kati nti n'obuzibu eri atayagala busumulula obuleega bwabwe kuba abambi buli omu alina enkula ye asajja mufiirawo nnyo ku buleega bwa banno bw'olaba nga muno tayagala kasumula kaleke anyenywa nti oba ogisikayo empolempola oyagala omubiri ku mubiri nga liriwo eti kati bwe libayo nga liyiika nga webikabo nga kinagenda abakyala balina kyeboogera naddala abakyala ababeera nga manyi abaami bamanyi ogamba nti abakyala babadinayinga kasukaali bw'atuuka okuzaala omwami mu kisenge mbu bajja n'emigaati ku bakyala abayonsa
Sikitegedde? Bajja n'emigaati wali ku mata amata n'omugaati. What is wrong with that? Ate omwana ayina ekyokubya ennyoka gyoyo kamusiye enti abasajja be bali mu kuyonka amata g'abaana. Okay, gwalimuwa oba kuki? aba talina bugaane kubanga sometimes mwami we ate bamaze banga yaga mata batu bwe twogerako mwali mugiwuliddeko tesi yaga mata bwe gatesinga g'abaana. Zamba oyo giwuliddeko bagambye baganywa bagate tegayina testi mbuga bagatunguna ekyo kijjira mu comedy format nti bana ba comedy nti babala kuyisa but in actual sense kati Zamba yagawulira atya waliwo kye bayita testinga you know testi yakuyakisa kunakawere yazala kujja sobola bukunkumko obusemba obwo kunyigiriza bwati ne bugwa mukamu Zamba badde ogamba otya wasigalayo kyekyo kyenyininyini omuntu alibeerako n'amala eddakiika 3 ng'ali ku bbeere ali mu kunywa mataago eimwe ebeera ki because ekisooka mugiramu ebirwadde bingi olumala olivaako omwana ono mugenda mubaza mugenda mufunisa infections at the end of the day naawe omukyala weebalirire mpozi ng'ogamba nti no bana ebbeere libadde likuluma nnyo oyagala alikakkanya omwana tagamalaamu amata naye nga kiki ennyo ate nze bangamba n'okuŋŋamba nti engeri omwami gyali nebulira bye tudiscuss musule bulungi nze nnyinza